Nyoba yeddala munje kumidde ku KTV amalindire bulina ko Sunday tuba tuguse n'akanyumero kaffe ak'ebyobulamu. Sunday eno tuli omusawo omukugu Tike Boaz era ngono mukugu mu ndwadde ez'abakyala n'ebintu byonna ebitawanya abakyala. Olwaliro tunuulidde ensonga evirako abakyala okuzaala abaana abakooye wakyo oyinza okuyita mu 40 fetal distress. Musawo agenda babitunnyonnyola tumanye gwe omukyala oyinza kweyisa otya era oyinza kutambuza otya obulamu. Musawo tusanyusa okukulaba. Olwaleero nga mwami Joshua bw'akyogeddeko tugenda kwogera nnyo ku kintu kyayita fetal distress. Fetal distress mu Luganda tukiyita okukoowa kw'abaana. Abaana bakoowa nnyo. Ki ekikireeta? Buzibu ki obulimu? Fetal distress kitegeeza omwana okukoowa. Nsonga nnyingi eyinza okuleeta omwana okukoowa. Ekintu ekyo kintu kya bulabe nnyo naye mwatuuka nkubuulire n'omuntu wa KTV atutunuulidde nti kisobola okwewalika. Kyensonga enkulu gyenyinza obagamba. It's manageable. Ate kiri serious naye nga kiri manageable. Almost nti ku baana 15 mu baana ababeera ne hajja wali kituta high risk mothers. Be bano boolaba already nti balina obubonero bw'okuzaala omwana akooye. Bubeera wabiwo obubonero omuntu bw'oyinza omulabirako nti ono agenda zaala omwana akooye. Kati obubonero okasitaata temubuusa amaaso tulina chances almost ku butundu 15 omwana nti azaaliddwa oyo ajja kukoowa olumu n'obutabeerawo. Bw'olaba nti waliwo obuzibu obubeerawo omwana akoowa n'olaba already maama nga tasobola maybe mufunda magumba ge mafunda tetumuganya. Ki ekireeta fetal distress? Ki ekireeta okukoowa kw'abaana? Okukoowa kw'abaana kiri mu bintu bibiri. Kiri mu bintu bya mirundi ebiri. Wali kye tuyita maternal causes wandi zituyita fetal causes. Maternal causes ebintu ebiva ku maama n'ebiva ku mwana. Ebiva ku maama bye bingi. Kufa abasawo kino kibeera birungi naye tubeera nti bino tusobola bicontrollinga. Kubanga ekibeera ku maama omusaayi okubeera omutono. Bwe kitegera nti bw'ojja mu antenatal nga bukyali tukuwa eddagala omusaayi ne gubeera mungi omwana atakoowa ng'azaalibwa. Ekyokubiri okubeera no ng'olina abalongo. Twagala nnyo okubeera ne bannaalongo ne basaalongo. Yes, ekyo kitiibwa kyamaanyi mu nsi yaffe Uganda ne mu Buganda ne wamu wonna we tuli mu nsi wano. Naye ate kijja ne complications endala zetujja nga tulaba naddala okusanga nti obudde obwo omwana abaana bayinza okukoowa kubanga bali babiri competition erimukko ne chances z'okuzaala omu nga ali bulungi omulala nga yeebase bw'ati nga tokimanyi zibeera nnyingi. Infections omusujja ng'oli lubuto omusujja gussa abaana n'okubaleeta okukoowa. Omusujja kye gukola gukutakutula obutafaali bw'omusaayi. Abakyala mujje nga bukyali mu antenatal. Actually tugamba nti nga weetegeka okufuna olubuto jangu otandika okulaba omusawo nga tonna kufuna lubuto taka okulaba omusawo mugambye nti essaawa yonna abangi beetera okufuna agamba nniza emyezi 6 dokita ngenda okutaka kunywa eddagala nakuza eddala emyezi 6 lwaki olere mu myezi 6 ebintu ebingi biba byakoze eki byayiseewo. Omwana akoma okutondebwa obulungi mu myezi 3 amatu gagenzeeko nnyindo egenzeeko mumwa gugenzeeko myezi 3 ekigati emyezi emirala emyezi 6 egiddako ku myezi 9 just kuba kweyongera mubiri ne functionality tebintu byeyongera okubeera bigumu okukolera okwalaininga n'embeera eryebweru. Kati buli bwolwayo okujja n'otanywa ddagala nga bukyali osanga nti omwana oyo omuleetedde okukola ki? Okukoowa. Bannange bidonde biri mabega w'ennyumba tembikutula mubirye birungi byebizaamu folic acid eyo ereeta omwana obwongo okola obulungi n'okulanga bulungi n'amaanyi n'okusanga ng'omubiri gukola bulungi gukoderatinga bulungi. Abamu mugenda mu basawo olumu babawo eddagala ly'okuleeta ebisa ebingi nekireeta n'abaana okukamakamula nnyo nga bisusse nekireeta stiira omwana okola ki? Okukoowa. Preeclampsia osanga omukyala talina pressure naye ng'afunye olubuto n'afuna pressure nga wakaweza weeks 2 gy'emyezi 5 okudda waggulu. Eyo pressure gira kudda awo bannange beera mu ddwaliro dokita gicontrolling kubanga ya bulabe
etta bamaama etta abaana ez'omwana wete tuyita umbilical cord oba olule akalira kati akalira ko omwana waliira omwana oyo alya eddala emmere maama gy'alya naye ate ku nsonga ezimu waliwo ebintu ebibeerawo oluliro olwo netasobola kutwala mmere bulungi ate tetuwa mmere yokka netwala ne oxygen waliwo omwana bwazannya ne lwesiba nga bwokwata n'osusiba ne lwesiba kale bwesi omwana buli bwazannya ne lwesiba okukola kyokusiba ne lusalawo omusaayi ogugenda ku mwana kiruma nnyo okuza okwetika olubuto emyezi 9 omwana avaamu almost nga abula weeks n'afa nokuba nti yafudde ki era tebategedde naye nga just kintu kitono kyosa ogenda mu sikaani netukola ki ze tukola wano ku gifted hands netukola mu malwaliro amalala gonna netusanga actually nga tugezaako okuruling out ebintu ebimu ebiyinza okuleeta omwana okukoowa olumu n'okufa kino njagala okyegendeze buli bwalanga omwana awezeza emyezi 7 28 weeks nga mu ssaawa 12 tanaakuweza kicks oba emigere egiwera 10 jangu olabe dokita tekiba ki saidi nnungi bw'olanga emigere giri wansi w'emigere 10 mu ssaawa 12 teweebaka n'ogamba nedda yeebase bwebasi jangu olabe dokita ekintu ekirala waliwo test gye tukola CTG gibe cardiotocogram tutanye gikola mu theatre nakani mu labor suite yetenye okuleetera okutegeeza omwana omutima gukuba gutya gukuba normally oba gukuba gusirikamu ali atya ye azannya bulungi n'ebyo byonna omulwabi wa KTV atulaba nkusaba jangu ku Continental nga bukyali tweyanze geye musawo Dr. TK Boaz wa Gifted Hands enabi kunyonyodde kikulu nnyo omwana obulamu butambuliza mikono gy'abasawo abakugu twewale ebyo ebiyinza okwewalika kuba atugambye musawo nti omwana okyasobolera ddala okumuzaala nga mulungi asamba nga talina buzibu bwonna era nga takooye nze kyambadde Shadrack Joshua tuddingane Sunday jja webale nnyo munnaffe